Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi mbabuuzako mwenna abali ku Tawira Radio Tawira TV where facts counts program Emmogolo nga bulijjo tuyingiddewo ate tubeerenga tubaweereza mu ngeri emu oba ey'enjawulo. Abakosefu nsaba wakitibwa abeerenga abasuusa abalinamu obuzibu obuteebereka nammwe bwe mutyo, abalina amaziga ku mitima nammwe abeerenga agabasangula, abalina ebibuuzo ku mitima nammwe abibaanukule. Abalina obuwanguzi bwe mutuuseeko congratulations, mwebale kubanga mutuuka ku buwanguzi obwo, ate naawe atanaba kutuuka ku buwanguzi oba ku kintu kyonna toggwamu maanyi, tayimu yo tenatuuka. Amanya n'eddoboozi Omuzira nkima muzzukulu wa Mugema atudde awo bbira Busiro atuuse okubanga akuweereza program Emmogolo pozi mbasiise nenzekka mampise ne munnange team consultant. Yes, abalungi tutuuse tubeerenga tubaweereza pozi ate wiiki eno wiiki ebaddemuko amaziga mu ngeri emu oba eteebereka bwentyo nafuba nagenda maaso nemba nga nfiibwako maama wange omukyala obudde buno omugenzi n'Amanda Rose. Tukusabira yonna gy'oli omukama akusonyiwa ebyakusobako ng'omutonde akugaziyirize kabuliyo mu ngeri emu oba endala ate akwanguyize n'ebibuuzo by'omukabuli nate ntwala omukisa guno okugumya famire yaffe mwenna bannange abayita mu mbeera enzibu obudde buno omukulu tata wange Kabugo Nawati Halima Ashraf Latifa Mama Jona Mama Reste mwenna mbagamba nti mugume mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah bwate we yagera ate tagera kibi fenna lyekkubo bano wabula aba atusooseyo busoosi era tusaba omugenzi omwoyo gwo aguwumuze mirembe mpozi ate era ne ku side endala era mu wiiki yemu waliwo mukwano gwaffe ate nga faani wange Akiba era bwate naye yagenda n'aviibwako taata we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akiba kusaba Allah abeerenga akugumya omutima ate ne taata gyali Allah abeerenga amugaziyiriza kabuliye amwanguyize n'ebibuuzo eby'omunda eyo. Timo obadde okimanyi nti abantu abasinga oyogera ekigambo inna omuntu ne waaba aliye kawaliwo we nali omuntu ne bamubbako sente n'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oliyamuza ani afudde? Okimanyi ekigambo eky'abantu bakikwatirwa mu kufa naye nga ate si kyekyo. Era nti ekintu kya nnaku kyetawo ennaku mu mitima gy'abantu. So kati oli bwennyini bw'aba nga awulira nga atandise inna lillahi aba amanyi nti aha ago maziga gennyini. Naye nga ate munne si kye kitegeeza bannaye ekigambo ekyo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eyo nno aya nnamba mu busiraamu lwakuba yeeyongerayo eri mu surati al-Bakara aya ya 156 egamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nga gyekoma nti ekituufu twava eri Katonda era tudda eri Katonda. Era mu kusooka Allah tugamba nti we mubanga mugwibibbwako omuswiba gonna omuswiba tekuba kufa kokka kiba kiki timone wofuna obanga omuntu akubbye oba weekonye oba otuuse wakanga tewali mmere oli waddamu okubawo ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naye ng'oyagala kulya oguguba muswiba kugamba oba mu mutima gwo omaze okutuula n'ogamba nti twava eri Mungu etudde eri Mungu gwoba okitutte twala onookirabireeyo. Allah bwatyo bw'aba ageze kuba guno guba muswiba in so bannange emiyo gy'abagenzi tusaba ate ng'omukama agiramuza kisa. Programu Emmogolo nga bulijjo eri banne etuyitiddeyo obuyitizi bubaka bubadde bwa nnaku naye nga ate tulina okubaweerezanga abantu. Timo olunaku olwaleero tugenda kuba tulina obusonga obumu bwe tugenda kumogolamogolako mu ngeri emu oba endala. Ebiseera ebisinga ffenna abantu abasinga abali wano tukola oba twajja kukola era nga tukola ku ssente wano ne wali era nga abamu ku mulamu egyatuleeta kwe kukola. Newankubadde ng'osangawo nti nze nzijja kulya ku ssente ng'abantu abamu Timo nawe lumu nakuwulirako muwala we wajja wano ozze kulya ku ssente naye ebiseera ebisinga ssente tuzirya era tuzirira ddala mu buufo bwe bumu obw'okulyeramu ssente. Nze nga gwe bw'ogamba nti kulya ssente buli muntu yajja wano yajja n'ekigendererwa kya ssente teriyo yajja wano nga ze kutuna butunuzi kituufu nnyo teyali yajja wano kubanga buli yalinnya ennyonyi n'ajja wano teyali mwana muto yalina ekigendererwa kyakukola kikubanga akola kufuna ssente. So mu ngeri ng'eyo nti abantu tubeerawo wano twajja kukola ssente eno tuyina engeri nnyingi nnyo gye tusobola okubanga tugenda kutunuulira ssente eno tugiterese tutya okugiganyulwamu ssente eno
tugifunyeemu tutya sente gye twekolera yennyini nnyini. Sente eno ogikuumya otya nga ggwe omuntu agikola ssekinnoomu? Sente eno ogigabanyizza otya nga ggwe omuntu? Kuba timo sente yawuda abantu bangi. Yes. Abantu bangi bazzeeyo, abantu bangi battiddwa, abantu bangi baawukanye, abantu bangi batuuse mu mbeera eteebereka nga sente. Leero omulamwa gwe tugenda otunuulirako, omuntu ali ku kyeyo afunya atya mu sente ye, akuumya atya sente ye, abadde atya mu nkolagana ennungi n'abantu abamwetoolodde, famire ye, mikwano gye, newankubadde nga sente weeri. Kitegeera ekyo? Yes. Omanyi waliwo okuziika okwali Uganda eyo, nga omuyimbi Reddy afudde. Faza Kiti oba Faza Kiti? Kibi, yeah. Yagenda n'agamba nti kale n'otunuulira mmwe basereebu mukola ssente naye ne mubulwa omuntu abawa amagezi enkwata y'okukwata mu ssente zammwe. Tiraba munnaffe yebase wano bamukubye eŋŋumi emu n'afa. Kyokka sente eno yandibadde mutaasa. Sikugamba nti oba sente eri mutaasa, naye yali aleeta kintu n'agamba nti kati no ssente abadde agikola, naye osanga senga wabaddewo eyamubuulira nti togenda mu bifo bwe biti ebimu bwe biti teyandifiiriddeyo eyo mu mbeera eyo. Bw'atyo n'asobwa ssente ye gy'alese ng'akolera. Nti ssente yamutuma okubeera ng'akola ebintu ebimu ng'ebina. Naye nkimanyi buli yajja wano ku ddungu oba ku mawanga yonna gye yagenda oba Kenya oba luddawa aba yagenze kukola ku ssente. Kituufu nnyo. Naye bangi nnyo abafuna ssente nga tebamanyi nkwata yakukwata mu ssente. Oli nesanga nga ye ssente agikola n'agamba nze njirya kubanga yange ssente njirya kivubi. Ssente njirya kubanga nze ngyekoledde. Ate n'osanga oli nga yagamba nti owaaye nina ebigendererwa gye nvudde nze mmanyiyo ssente eno ngikwatanga kaki najja nga alinga anonye capital ddeyo akubeeko nekyapa. Ate era abasinga kyemumanyi wano abasinga okujjawo bajjawo kunoonyawo capital. Naye neekanga nti capital akyabuze okumala ebbanga lyonna lyamazeewo. Agenda n'agamba nti guno omwaka guganje. Eyo eba nkwata mbi. Kituufu ziba zigenda, ekituufu kiba ki? Olumu tukola ssente ate abasinga wano abali wano ba musaala tebafuna ssente za musaala. Olinda mwezi. So newekanga ng'ogenda okumaliriza omusaala okugufuna ng'obuvunaanyizibwa bw'olina ettaka ttono, tolina saving yokolaki, tolina saving gyolekawo. Kale newekanga nti omuntu akoze ebbanga ddene amazeewo emyaka abasinga wano bajja n'ekyekyubirirwa kya myaka 2 naye agenda okulaba ayingidde emyaka 4. Mwaka gumu ali mu mabanja, mwaka omulala tamanya we ziraze. Wano kankugamba ekintu kimu. Wano gundi omulimu ogusooka ogw'emyaka 2 eyo weggwerako contract y'emyaka 2 ng'omuntu atandika butandisi kufuna mu kasente. Kituufu nnyo. Naye sanga n'agamba nti owaaye kanyongereyo contract y'endala emu owezeweze kasente. Jjukira buli contract ebeera mu myaka 2. Kituufu. Najja n'ayongerayo contract alabe ng'afunzafunza. Olumu aba akyafunzafunza myaka ng'esatu awo ate n'afunamu omuswiba oguyoola negutwala ziti zonna zonna ezigenda. N'agamba owaaye kansigale nga nkola nkyakola nekanga nga ayingidde emyaka 6. Naye n'osanga oli ng'agamba owaayo oludda awantu naye nga tetulabawo katukolina. Naye ng'olumu kiba obuvunaanyizibwa nga bungi. Naye ate n'ekirala ng'ovudde ku buvunaanyizibwa waliwo n'abannaffe abafuna ssente naye nga bazikwata bubi nga tebamanyi enkwata yazo ntuufu. Tebamanyi enkwata ya ssente. So kati mu kaseera kano nze mpawo amagezi saving ona abantu bamukutte batya okulaba nti olina ky'ofunamu ku nkola gy'okolamu. Tuwe endowoozayo. Nze ngamba bw'oba ng'ova e Uganda oba ng'ova waka nga nkimanyi nti oba n'okwetegeka bakugamba mwezi nga 2-3 ojja kugenda, myezi nga bwe gutyo ojja kutambula ogende. Twala obuvunaanyizibwa gwe nga gwe omuntu agenda okujja, twala obuvunaanyizibwa kwata emitwalo 2 oba ku mitwalo 3 e Uganda, gulawo akawunti. Bw'ogulawo akawunti eyo akawunti yawe ebeera ya mutwalo gumu, mitwalo 2. Ogigulawo mitwalo 2 n'olekako nga eri active. Then kati bw'otuuka eno olina account number yo. Abasinga nno kiba kirungi n'ovaayo nga ogidownloadinze ku ssimu yo application yo ng'ogiyina. Waliwo app simanya mobile banking.
kati eyo bwebanga ogikoze eba ekuyamba ku ssimu yo nti ogenda kubeera nga naye ate timoga nkusalemu ekirimi onansonyiwa nga tunakumaliriza abantu bangi ba business men ne ba business women bavuddeyo ne bagamba eyo ebandowooza simanyi ebandowooza yakyava okutereka ssente ku banka oba tojja kukulaakulana ekintu ekyo kitutangazeemu anti era onsanze nkyannyonnyola ekintu ekyo ogambe nti oze olina akawunti yo gireete wano bw'oba otandise okukola kwata ssente ezo zitwale ozisavinge ku akawunti yo okitegeera bw'osavinga ssente ezo ku akawunti abamu ndowooza batuuka wano batuukira kale mu za accommodations nga tebamanyi wewe bagenda kusavingira ssente zaabwe oba banka ki kyemmanyi buli forex bureau esobola okuba ng'otwalamu ssente n'ozigamba njagala zigende Uganda ku akawunti bweti n'ogisavingako ne zibeera nga zituddeko abamu babeera na fixed account ndowooza ezo kasobeera ng'ogikoze ngeri fixed account tosobola kujjako ssente oluvannyuma lw'ebbanga lyo liwagera nti myaka 2 myaka 3 lwennya okujjayo ssente zange ne zibeera nga zibeerayo okusinga okugenda okufuna stress oba okugwa eddalu nga ssente ezo bw'ozifuna bw'oti ogamba nze nalekayo muganda wange omwana wange kamusindikira akasente ako nyamusanga nako ssente kikemo n'omuzadde esobola okuba nga emukema ku ssente gy'omuweereza ne mwawukana mu lo n'omuzadde lwa busente obwo ate nga gw'omukemye kubanga ojja kugenda omuweereze nga buli mwezi omwezi obukadde obubiri buli mwezi agamba ono omwana wampeereza obubiri yasigazisa 10 yasigaza omudidi kitegeera wampeereza obubiri asigaza nga 5 omwana ayinamu ogenda okugamba nga omuzadde gwobadde osindikira ssente naye ku kyalo naye atandise okuwola kukyalo ng'awola abagamba ffe waffe tulina akuuma kaazo nze omwana wange gyali ali Bulaaya ajja kumpa omwana wange gyali ali Bulaaya agenda kuweereza ssente nina timo wange gwe kenyini ate omusalawo gwenyini gwokwata n'oguweereza omuzadde oba n'oguweereza omuntu yenna then ogenda okumubuuza n'omubuuza nti naye ku bbanga lye mbadde nkusindikira ssente kati wayiseewo omwaka mulamba so nsuubira okubeera nti tulinayo kasente bwe kati njagala akasente ako tukagulemu oba akataka oba tukakolemu kino omuzadde yennyini oba omuntu yennyini gw'obadde oweereza ssente awuliremu omutima ng'afunye ensonyi nga ssente ziriiwo amazima ajja akugambe nti awomanyi kale tewali buzibu tugenda kukikolako nga kyoyagala omujagujagu mu bwongo najja n'akuweza ebifaananyi ebyanneyiba oba n'agenda ne mu kibuga nakubira ebyebizimbe ebyo batannaba kati awo ogenda okulaba nga naye noddamu amaanyi gw'abadde aweereza obubiri n'ogamba nyongere obusatu oluusi weewoze n'okwewola ekintu ekitambula so ogenda okulaba nga mu mbeera ng'eyo akasente kandibadde kagamba nti okasevinze ebbanga ly'omalirako contract yo n'oddayo n'okakozesa olumu ate nga okafiiriddwa well and good ku side endala waliwo abantu olumu abaweereza ssente ng'ekintu kyabwe kye bagenda okukolako kivaayo muzadde we nga bakwatagana oba omugande nga bakwatagana so erudda ate tekiba kirungi ndooza ne ssente okubeera ku akawunti nga zeebaseeko bwebase oba bwavu nno siko ekirooto ky'obwavu kiba kikujjira buli weebasa ssente ate ku akawunti nakwo erudda kibi kubanga ssente eno ezaala ssente buli webeera mu saturation eba ekola naye nze ate timo ku nsonga eyo nja kwogera nti omuntu waaba ali eyo ng'oba oli awo watunatuna mu bantu abamwetoolodde kazibe eŋŋanda oba famire ye nga tewali kye yeesiga kale katumulowooleze endowooza y'obwavu akasente kaakakuume thani okugamba n'abeera ntya mu ndowooza y'ekyavu ozisindike hakuba kulye otuuke ng'oyavula bwavuzi ofune obusungu ntondo bantu baloze mu mbeera eyo abantu bakalya nziga beetutte ku mapoliisi gendayo kale obeere n'endowooza y'ekyavu naye akasente ko okasange we wakatereka thani okugamba nti munnaaye kankamuweereze naye oba oteolyawo bw'oba okemye ku ssente z'ofunye at least jjako 30% ogimuweereze neti mu mbeera eno abantu beesigaani kuba tulabye abazadde balidde busente bw'abaana boyfriend girlfriend tomanyi gwe beesiga Katonda kati Katonda ate y'anaazisijja anti buli woowoleza ssente zisindikireko Katonda mugambe Katonda ayambye omusabye akuyambe abaana basabye ne basindika ssente si bonna nti abantu si bonna nti balya naye era be tulabyeko tubalabyeko wekiyambira ng'okwataganya n'abantu emukwatagana obulungi
kiba kigenda kukukolera. Sente giraba edduka, sente giraba erinnya boda. Waliwo abantu abalaba edda nga bo abantu balaba dda ku sente ng'ojja muweereza sente tebatabuse ku sente ojja muweereza sente akugamba kanyambe omwana ono kanyambe kubanga yeekola kiyeezimba nkimanyi waliwo n'abazadde abaweereza abaana bagende beezimbe ng'awulira essanyu omwana atandise okukola akasente nga wakaweereza n'amukoleramu ekirungi ekyabalina okukola kitabalina okukolera abazadde abo bennyini tubeebaza beewale okubeera nga batuyambako ku future okubeera nga nno ku nsonga eyo ya sente oluusi ngenda ne ŋŋamba oba ŋŋende n'omuyimbi nzikiriziganye naye eyayimba nti yakola sente tuyambe ogino n'ogitwale ate nenziramu mu kasonda ne ŋŋamba bannange ate sente yetubeezaawo awo oba ogudde eddalu naye sente eno bannange etuwadde essanyu sente eno etuwadde amaziga sente eno etwawukanyiza mu ngeri emu oba endala wabula ekikulu mu byonna kiri nti sente eno ogikutta otya okolaganye ne baani mu sente ate nekirala bannaye bayirawo kimobadde okimanyi nti waliyo abaana abasindika sente times ne bakyankalanya ne bazadde baabwe nti omuntu maama omusindikidde 10 taata omusindikidde 5 taata n'ayomba lwaki nze ompadde 5 maama wo muwadde 10 oba nekirala maama nga talina banka taata yayina noga taata kansindika kakadde maama muweeka 5 taata n'agamba nze musajja ewaka ate n'abasajja balina emmere nze musajja ewaka sente n'aziisa kugutalaba maama n'atamukombyako 10 ekyo ogenda okufuna ka airtime munnaye mukadde ajja ti masito akasente wakalaba nahuga mwana wange sirina kye nalinda byenga taata akasente yakaisako nze no mu mbeera eyo mbadde ngamba bantu bangi tubikola olw'embeera nti maama ayinza oba talina simu oba taata talina simu maama talina banka ate taata yayina mu mbeera eyo mbadde nsaba buli omu sente ze zandigenze direct nti taata muwadde 5 gagenze ku simu ye maama muwadde 9 zize kigenda kugundiye ate abadde timo badde okimanyi timo obusiraamu butugamba maama tumuwa ebitundu 3 okukubisa mu taata omukyala yagenda waggulu nnyo that's why n'abasajja bagamba mutuwe nnyo nga bwe kigwanidde nege mazima kati maama kyomuwadde ekyo yakisibira kuki ku kigundi kye obusiraamu eddiini temanyi kikondoolo nga tuvudde ku ddiini tuli mu byantu kati tuli mu byansi jeno ng'ovudde ku ddiini tuli ku jeno nti taata ono ye yinginiya waka mukwano ye mutwe yatetenkanya yayira kino ekiti kati yate maama bw'omuwa yagenda kakwata akakasibe eyo sente ya kikazi sente ya kikazi naye taata ayinza n'otuuka omugala nti owaayi tewali munnyo omunnyo gwatuweddeko nakugamba owaayi kima obadde okimanyi oyinza osindikira omusajja akakadde ng'ayinayo seba abakazi abalala bagendo ziwa atali maama wo gwe b'olowoozezza mubikola ate gyebiri mubikola bino bituufu bannaye gwe b'olowoozezza gyebiri bino bituufu no taata agenda zigabireyo obukazikazi obuwalawala abasajja temukwanye wowe kakati maama nga taata nti obuwalawala ogamba taata ayinayo bamaama abato oyo abeera maama wo leka tubikwate mpola mpola gweyogedde ekigambo nti taata buli owulira ekigambo taata kiwa ekitiibwa kyakyo nti taata aba ne bamaama ebintu bino tubikwate naye bw'ogamba nti abavubuka oba abasajja ekyo kyekibeera gyeno nti abasajja babeerayo n'abakazi abalala taata akwane buno obuwala bu student bimbite maama tekisoboka era owange newe musanga nako era taata nooba omukutte mu kirevu aneva naye mu kituufu tabanze maama wange abasajja bano ekitubaweesa sente ntono oba bataata nti taata okimanyi timo maama tasobola lemera sente ya kikazi ng'abaana be tebalina nva waka nga bagenda lya mu nnyo nja kuwunzika ku nsonga eyo nga ngamba bwe nti bannaffe bangi tebamanyi gye basevingira sente oba gye bagenda kugenda nga basevinga sente tulina wano emikutu ng'ogwa muganda waffe yatuterawo gafayo owa speed express abaana agulawo accounts za banka oba mu baana wano waliwo banka ya equity bank tulina Centenary wano omusajja oyo ogendayo
ne dirham 2 n'oggulawo account n'oba ng'okyasobola okusavinga sente wo obanga wa missing okuggulawo account e Uganda osobola omwekwatako oyo gera mu Speed Express yonna weeri olabe nga osobola okubeera ng'okolaki ng'osavinga ku banka n'ekyala waliwo bannaffe aba mobile money ndowooza bw'obanga naye osobola simanyi oba mobile money capacity ki esobola okgendako sente ajja kubeera nakyo bakibuuzaako nakyo era mobile money tomwesiga nnyo okumuteekako sente zo za bbanga ddene. Alright, tuyanze geka tugendeko mu kuwumulamu ate tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Tovaako weekuumireko tukyakomawo. Mwebale ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwebale ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Eno ku ekyeeyo tuli bajasi, wanu mission, wanu army soldier. Same mission kulwanyisa yala kukyusa mbeera bulumi na vumilia. Ene emirimu tukola bukozi. Omugwira teyesalirawo emizibu ennyo gye benyinyala gye batakola ffeeno gye tukola newunya banjogerera olw'emirimu gye kola nabaleka wandi sagala manya wano kutoba essanyu liri Kampala. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Ofunanga yakasela nogende kyaddondo n'obalabako. Ofunanga yakasela nogende kyaddondo n'obabongako. Sala magezi tugende Kampala, obudde buweddeyo. Sala magezi tugende Kampala, obudde buweddeyo. Ofunanga yakasela n'olya ku kasente kumenyekedde. Ofunanga yakasela n'olya ku kasimbi akakumenye. Anikidating this numba nalo sifa kubanjogerera. Anikidating this numba nalo sifa kubanjogerera. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Eno muliro buliro moto moto bizibu nnyo bambi wekuba kuzange akabe katono osimbangako ofunanga yakasela nogende kyaddondo n'obalabako. Ofunanga yakasela nogende kyaddondo n'obabongako. Sala magezi tugende Kampala, obudde buweddeyo. Sala magezi tugende Kampala, obudde buweddeyo. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Mwena bali ku ekyeeyo, respect, mwebale kuyiya. Mwebale kukazana, mwebale kupambana, mwebale kulemerako. Again and again and again. Yes, mukulikeeyo bannange mukuwumulamu kwe tubaddemu. Manya n'eddoboozi nga bulijjo timu Kosa takyaliwo ku mpewo ne munnange wano. Muzzukulu bwa Mugema Omuzira nkima what ambassador w'abenkima mu UAE. Kaakati nga tukomyeyo ku mulundi ogwokubiri wano tulina ebyebaddewo mu wiiki nga gwe mupiira gwaffe ogw'abaagalwa abalungi aba Uganda Cranes n'aba Sharjah. Uganda Cranes eno Abu Dhabi. Ale no gyali ebiri by the way team. Gyali ebiri. Naye gwo gwala ini Cranes n'ogwa Sharjah tugenda empola. Uganda Cranes eno mpangazi mu bintu bino bya sports. Era ekitibwa tujuwa kubeera nti nga munyenye bya mizannyo ba legend mu bintu bya kapiira. Era nga ne coach aliko aba traininga coach oyo w'amaanyi walinnya ate sebo munene coach oyo w'amaanyi era nsuubira nti buli mupiira ogubeera ogw'amaanyi nga coach yatudde ku katebe wali bansuubira nti Uganda Cranes egenda kukola ekintu eky'amaanyi
tweno kyakusabira kinene nnyo nawulidde ennaku ey'amaanyi nga bannaffe ab'amaanyi ba Uganda Cranes babaswaziriza ewaabwe nkimanyi omupiira ogwo okimanyi nti buli lunaku si Christmas oba buli lunaku si Eid naye nzize ntambulirako ku Uganda Cranes Uganda Cranes eno erabika kati ebyokuwangula yabivaamu yabyesonyiwa kati nga yeeriwo kufiirwa kubanga kirabika kati enyumirusa mupiira kusamba mu busambi enyumirusa omupiira naye ng'obuwanguzi bwo bulabika bwakendeera era nja kutuusa obubaka bwange eri abakulu abatwala Uganda Cranes amaanyi bamugongeremu oba si kyo musambe omupiira nga mwagala okufuna win so si kusamba omupiira nti abawagizi banyumirwe olumu ate ne win zeetaagisa nsuubirwa ndowooza Uganda Cranes yasemba okufuna ku win eyo ng'ekuba yali tournament Sharujja naye ndowooza omwaka guli oguwedde oba 2020 naye nze ttiimu ku nsonga eno ey'omupiira ola luli Cranes ebadde ng'esama nga buli ttiimu ewulira ku Uganda Cranes Abu Dhabi FC egenda kwekaabirako bwekaabiza like bannantameggwa naye obudde buno bwe tulabanga ate bulijjo ze tulabanga eŋŋoma bannanga ate kati babakuba bisero mujja na bisero bibaketi mwe mutwalira ggolo bamikwano mukisussizza nnyo this time round olinga agamba management ekyusibwe ey'omupiira ogwo gwa Uganda Cranes management nno yes management eno nkulu nnyo ekwasaganya Uganda Cranes Abu Dhabi bantu bakulu nnyo era basaana oba oliawo nabo okutuula ne balaba kiki ekigenda mu maaso naye ate nsuubira era n'abasambi nabo balina omulimu munene nnyo oba omulimu gw'amaanyi nze ngambe obudde buno ekireetera Uganda Cranes oba oliawo okukubibwa obudde buno Uganda Cranes ekisooka eriko abantu bangi abazannyi balinga oba bawera n'ekikumi mu something abazannyi bangi naye nga bonna nga basamba olunaku olwo era basamba era ensonga ezimu ezaateekesaawo liigi eyo ewedde gye tubaddemu kwe kulaba nti bajjamu abantu abashining ennyo abagenda okurepresentinga Uganda Cranes Abu Dhabi okitegedde omulamwa gwa liigi kankidde mu bulungi omulamwa gwa liigi gwali ezimu ku nsonga ezimu nga baagala bajjemu abantu be balaba ennyo abagenda okurepresentinga Uganda Cranes Abu Dhabi yonna gyeneeraga liigi yaggwa ndowooza era kati oba oliawo twetegekera liigi yakubiri akakiiko ke kasinga okumanya ku nsonga eyo naye ate obudde buno ekyewuunyisa oba ekikwase ennaku abamu ne kitukaabya n'amaziga oba oliawo nga ate abamu be balondamu bakabejja bannantameggwa ngate obudde buno be bali mu kkuba goolo 5 pozi bagikuba goolo meka 4-0 so nze bannange kintu ekyo nno kikambwe naye Uganda Cranes Abu Dhabi nsuubira yesaawe kati nze guno omulimu gwa management erondemu etuule yekkaanye ekozese eriiso ejjogi ennyo ate n'ekirala ttiimu eno oba oliawo ereme kubeera ku muntu oba oliawo sekinoomu buli muntu aleeta ebirowoozo bye ttiimu oleeta ekirowoozo ku Cranes Johnson aleeta ekirowoozo ku Cranes nange ndeete ekirowoozo ku Cranes abaganda tebaali bakyamu onaalya n'onaalya yemmere egenda so nze mbadde nsaba akakiiko mutuule wamu mulabe kiki ekyetaagisa kuba erinnya Uganda Cranes Abu Dhabi ligenda likamaanyi okitegeera olunagira nga n'Alain Cranes ga abo tubasobola Uganda Cranes traininga buli lwakubiri buli lwakuna Armed Forces sawa 2 ez'ekiro abo bonna bomanyi nti ba expert byakapiira bikibane mubegatteko osanga ttiimu etaagamu abantu ate abapya oba abagumu mujje mubeerewo bannange twagala buwanguzi Uganda Cranes ttiimu yaffe ya Abu Dhabi banna ekitiibwa kyaffe kigenda kikka naye bombers oba ye bombers ey'omushalujja eyo yaleka yajja nebayisa bubi so ekituufu kya mazima gabeerawo shalujja obonero bonna baabukukuma naye timoki teri kintu kirumanga kukubira wammwe ate ne batakubako kagoolo kamu kirabika enkuba koolo yatonnya ekisayi nga kiseera mukwano baba bali bamaze okuyiwa amazzi leka ate naawe gira leka kwefuula kasobeza ngeri nebaza y'omwavu yogera ekituufu nti bannaye tunagamba ki ano nze ngamba Uganda Cranes Abu Dhabi abalangira yes sawa bamanye nti kuba munne buli ali ku ttiimu okayina ebigendererwa bye ngamba akakiiko katuuze aba players balaba abantu abali serious kuba bajja kubeerawo nga bangi
naye ng'ate buli omu abamu banyumirwamu bazze kusambamu busambi kunyumirwamu abamu balina kati omanyi nti waliwo abaana nga bo passion yaabwe mupiira bangi okitegeera so nze ngamba akakiiko mbatuma mbasaba busabi siragira mutunuulire abazannyi bano bonna mujjamu oba oli awo balina ebigendererwa byabwe ebyenjawulo wakati tosobola kuŋŋamba nti omwana ow'emyaka 2 alina ekigendererwa kye kimu n'owa5 oba n'owaana abaana bano mulimu abaana abato nga bakyalina oba oli awo ebiruubirirwa byabwe ebinene ennyo ku mupiira naye erinnya lya Uganda Cranes Abu Dhabi bannaye ligenda lifa kwega buli omwana asanga anaakuba ffe so mulanga kugende wa Captain Roni ne coach Asaf kubanga abo basitaba entire management kuba ina ba coach ina abantu bangi coach yanti coach ye mukuru coach Asaf mukulu muwe kitiibwa kubanga musajja wa maanyi nnyo alina experience munene nnyo mu kutendeka omupiira kuva ali Uganda yali mu pro line kyemmanyi so ne wana ali mu club number ne wana alina club number no kuba nti yawana yati musomesa kati ya asomesa era wabanga asomesa siga nti ali mu competition za kugenda kuwangula emipiira biki ne wano bwebanga abaana muzze ukamba nti kweraga maanyi bane mujje ya maanyi muleme kubanga bakimanyi mu wiki yemu Alain Cranes yazanya ne team ya coach Asaf Kulumba Alain Cranes okuva Alain yes bazanya mu wiki yeweddeera bazanya ne team omukulu Asafu gyatendeka era ngo omupiira ogwo this time round gwagwa 2-0 Alain bagikuba 2 bali tebatebayo nezo okusinzira ku observation Alain Cranes yasamba kuba bali abaana be basamba okuva ku match omulimu gwabwe mupiira buli kimu mupiira gwe gubasasuza ne bana abaana osala lero yafunyeyo ka off atenga bagezaako nnyo naddala mu mbere y'okuba defendinga mu mbere y'oku kati awo munjogera bw'otyo bugamba bw'otyo omukulu Asafu mba mujjeko omusange n'ogwa Uganda Cranes abakulu mwetereze abakulu baramwetereze lwaki abasajja Uganda Cranes bwebanga esamba mupiira yo bagikuba ate coach y'omu timu eyiye gyatendeka eri endala ekola bulungi so which means coach si alina obuzibu wabula obuzibu buli mumwe abasambi olumu muteekemu amaanyi nga mwagala buwanguzi muve ngamba tewandi kulembeza nnyo coach kwa coach ono si yasamba omupiira yes ajja kulagira abaana ekisooka n'abazannyi bano nabo basaanya okugambako mu ngeri emu oba endala osobola obanga okokinga omwana ttimu naye n'omuga gundi uniform yaffe training nga tulina kwambala bwe tutanga ate oba togumpalekayo banene empisa nnungi nnyo so era nabuno obubaka bwange nti ttiimu zonna sijja kuteeka ku Uganda Cranes Abu Dhabi ttiimu zonna tusanya okubeera n'empisa mu ngeri emu oba endala ate osanga banneerwe tunaafuna ku ggoolo bannaffe aba Uganda Cranes Abu Dhabi naffe twayitaagayo kawiini muve mu kusamba nga mwesaasirasaasira gye tuyitirayo nabaluga mwe twaba banne bituluma nganzo omuntu binnuma nga banga abantu mwaka ogujja atukyalina sebo omwaka tegunnagwako omwaka ogujja tujja kuba bawanguzi alright tujja kuba tuyanza mu mbeera emu oba endala banne bwe bubaka bwaffe mu ngeri ey'enjawulo tubakubiriza Uganda Cranes Abu Dhabi management wamu mukwatize wamu n'abazannyi at least ko wabeewo enjawulo naye omulundi guno ate n'ekirala by the way munansonyiwa kino mbadde nkireseeyo nze ngamba abazannyi bano oba oliawo bandi bawaddeyo omukisa ne babeera nga bayogera oba oliawo ebibaluma oba n'okuwa amagezi tiimu yaffe eno tugikoze tutya okugenda mu maaso mu ngeri emu oba endala kuba omuntu asobola okubeera awo ng'amanye ekibakubya naye nga talina wakukiteeka nze mbadde nga management ekyo baakikola ku mukutu gwabwe ogwa Facebook kuliko enamba z'amasimu ezo bakubira abasambi naddala babasambi ne babuuza kiki kyosanze mu mupiira kiki obuzibu nyinza obutakuba kituufu ku kkoolo naye ng'ekyo kyo bakikibawa ebbeetu kweriri kyemmanya abawagizi haimini abazannyi bo bennyini bakwatagana ne ba captain okulanga naye simanyi buzibu bwe buva obuzibu era tujja kuba tubumanya kasabeetereza kubanga buli bakukubira oswala ate n'ofuna ekyokukola ekiba kiyita kuswaluka nesekuswaluka yenna baneyi abalungi programu yaffe bwetyo bwegenze bwewedde ey'olunaku olwaleero tubaagaliza ebirungi mu ngeri emu oba endala tubabuuzaako mwenna era nga tubeebaza muli omu gye tujja babeera ng'otulabira mu ngeri emu oba endala ntumirako mikwano gyange mwenna nga mwe temusubwa programu Emmogolo
nga mubeerako nga mugirindiridde buli lwa Sunday ku mikutu gyafaawo oba gye tuyita emigattabantu ogwa Facebook era tuliko nga Tawira Radio Tawira TV, YouTube Tawira Radio Tawira TV. Beera ngo subscribinga ojja kubanga ofuna ka notification buli we tunaabanga tutaddeyo program. Nja kutumira ku mukulu Johnson Sengendo director wa omukutu kuno ate era nga ye mukwasaganya w'ebifaananyi omukulu oyo w'amaanyi nnyo etaaga credit ey'amaanyi okulaba nti atuusaako bannayuganda obubaka obeerako gwe munnayuganda yenna ali eyo weeyagala okumanya amawulire amapya jangu ku Tawira Radio Tawira TV kuliko programs eziba zitambula gwe beerako ng'ogutambulirako ng'ogufollowinga updates ziba zijja mwezifudde mu wiiki. Mwebale nnyo, nja kutumirako mikwano gyange mwenna gye muli be tukola nabo emirimu eyo egy'enjawulo basuubuzi b'omu Dubai ekigobera awo hajali kutumiddeko yonna gy'oli n'akakiiko ka Abu Dhabi akafuzi aka Buganda bumu nkaagala nnyo nako bane mwebale nnyo kubeerayo nga mutambuza abantu kubanga omukutu ogwo gwa Buganda bumu gubeereddewo nnyo bannayuganda bangi guwabudde bannayuganda bangi ate guliko ebirowoozo ebizimba bingi abantu abaliko bantu bavunaanyizibwa. So nange sijja kubanga neeyongerayo nnyo, nja kubasiibulira wano ti mwebale nnyo, mwebale ddala Dunda atakumira mpeera. Alright, akume atakumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.